nti olwaleero nga lumu ekitongole oba ekibiina ky'amawanga amagatte UN, United Nations General Assembly mu 1909 mwezi gwali gwa Ntenvu ye December nakuzo mwezi 14 ne basalawo infact kaali na kalulu akakubwa nga kye bakuba akalulu kwe kwagala okulaba abasinga obungi basalewo di olunaku olw'abakadde ffe abakuze eno mu myaka lwe tuyinza naffe okufunayo oluwummula ne tuwummulamu n'okwejjukanya ebyo bye tutuuseeko n'ebyo bye tuyiseemu ate n'okwenyumiriza mu mbeera ya bukulu obuwoomye ettooke nga ddala libaddewo. Kaakati mu mbeera efaanana bw'etyo ne bakkaanya era ne bayisa resolution 45/116 egamba nti ennaku z'omwezi nga lumu mukulukusa bitungotungo lwe lwaleero abakadde banaajagulizibwanga mu nsi yonna. Ne bamala bajaguza olunaku lwabwe nga bwe nkutegeezeza nti ne beenyumiriza mu ebyo bye bakoze mu myaka gyabwe, ne beenyumiriza n'okwefaanaanyiriza obulamu obuddako we balaga, ne batunulatunula mu ebyo ebibanyiga, ne babaako n'amagezi ge bawa eri abavubuka. Kubanga nkubuulire newankubadde abantu abamu mujja kufa nga temukaddiye, naye waakiri twandike nti buli muntu ali waali kandidenti w'okubeera omukadde, ngera bw'oli kandidenti w'okufa. Buli omu waali awo wootudde wowuliririza CBS eno World Report, oba oyagala oba toyagala olunaku lugenda kukya lumu ofe. Kakati olemererwa bulemererwa okutuuka mu bukadde, naye nga naawe oteekeddwa okubanga waakiri gy'otandikidde gy'omaliriza bw'oba tofudde oteekeddwa okubanga okaddiye. Tewaliiwo kitali ekyo. Kakati olunaku lwaffe abakadde lwaleero. Nkubuulidde nti buli mwaka ne wano mu Uganda twalukuzizza. Ntegedde lukuziddwe Masaka mu kibangiriza awo gye bayita Liberation Square, bannabuddu mwe mulidde empanga ku mulundi guno. Naye okuviira ddala mu mwaka ogwa 2021 tuzze tulaba enkyukakyuka mu miramwa. Kakati okuva mu 2021 waliwo omulamwa gwe baakulizaako abakadde olw'okwagala nabo batambule. Bayira kankubuulire, jjajjaawo awo waali naawe w'olituuka kyekukakatako okumuyisa obulungi. Kino nno kirake naawe olunaku olumu olyoke oyisibwe bulungi afe nga teyeezinze. Kubanga bw'ova mu bukadde ekituufu oba ojja kufa, kiddirira awo kufa kuba ffenna gye tulaga. Naye bwe mumuyisa obulungi afa yeegolodde, alaba abazzukulu be. Kakati omulundi ogwa 2021 omulamwa gwali Digital Equity for All Ages, nti enteekateeka eno ey'omulembe, sayansi ne tekinologiya abeewo nga ffenna naffe abakadde eno gyendi tusobola omwegazaanyizaamu nga tebasusudde mu myaka nti abo bakadde era bukulu buwoomya ttooke temubawa kompyuta zaffe. Ogwo gwe gwali omulamwa ogwa 2021. Kyokka n'olwaleero gukyayinza okukola. Jjajjaawo ali awo akasimu bw'okamukwasaako asobola okukajjamu byayandyagadde era omuyambako asobole okwebalira ensimbi eziri ku NSSF newankubadde tagenda ziri azimalawo naye azimanyi. Ye Digital Equity for All Ages. Ne bagamba nti 2022 yali resilience of older persons in changing the world. Mu kulemerako okukyusakyusa ensi n'abakadde bano balina okubaamu, kubanga balabye gye tuvudde ne we bali olwaleero. Ekitegeeza nti basobolera ddala okututambuza nga batubuulira bo bye bayiseemu ensi eno emala ekyuke. Ne 2023 era baayina omulamwa kwe baakuliza okutuuka ku gw'olwaleero oga nti
aging with dignity, omuntu akaddiwe n'ekitiibwa. Tosanga mukadde kubaawo nokati nokasindiikiriza eri kanyabo oba kasebo kajjajja kubanga tekakyayina mulamwa. Bwe muba mugobaganya abakadde mutugoba mufeewo mugende gwe tookaddiwe. Ane bagandi aging with dignity. Fa abakadde mu abavubuka muteekeddwa okutulabisa emirembe mu bukadde bwaffe tukaddiwe n'ekitiibwa. Naye era ndowooza naffe abakadde oluusi kitukarakatako bw'ogenderera omulamwa guno ogwe nti aging with dignity anti ffe abakadde ate naffe tuteekeddwa okweteekamu embeera ekaddiwa n'ekitiibwa kyaffe anti mukadde Samula yakoze ekyo, mukadde Tereza Namukasa yakoze ekyo. Akati ekyo ffe tukyezimbamu kyokka nammwe abavubuka tuli mu World Report galubindiza nti tukugamba ti ebyobufuzi ebya sayansi n'ebyenkula y'ensi byonna. Akati olwaleero lunaku lw'abakadde era nsaba nnamuse ku bakadde abali mu myaka egy'obukadde eno gyendi. Kadde Tereza Namukasa ali awo Busubi, jjajjange Kalidinaali naye gyali awo Ensambya, n'abakadde abalala bonna, n'omukadde President Museveni naye mukadde munnaffe eno. Kakati beba abajaguzizza emyaka olwaleero abakuzizza olunaku lwaffe fe abakadde eno. So nno si lwa Uganda yokka gw'olwokuba oluwulidde Masaka, wabula lwa nsi yonna ng'era lwasooka okujaguzibwa ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogwa Mukulukusa bitungotungo mu mwaka ogwa 1991 gwe mulundi ogwasookera ddala kalenda okusomwako olunaku lw'abakadde. Naye ng'ojjukidde nti 14 Ntenvu 1909 UN lwe yasalawo olunaku luno lukuzibwenga buli mwaka. Kakati olunaku luno lugenza okutuuka bwe ruti nga pulezidenti eyali pulezidenti mu ggwanga erya America ye Jimmy Carter awezezza emyaka 10. Ng'awezezza emyaka 10. Kakati Jimmy Carter ono akyaliwo myaka 10 agiwezezza. Mu byafaayo by'eggwanga erya America gwe mulungi ampuliriza bukya lubanga lwa Mindi olwo nno luba luseke lwe baba boogerako nti tewalabikangayo president nga mulamu nga bw'olaba Jimmy Carter nga aweze emyaka 10 ng'ono bw'agiwezezza. Olwaleero ogadde mawulire ga CBS gwe mulungi ampuliriza ne baleetako abakadde. Waliwo omwami bamuyita John Jones Masaka eyo Buddu ewaffe era ndooza y'omu ku bajaguzizza olwaleero ku myaka 10 n'okusoba seba akyasobola okwesimba n'abaako ebigambo by'ayogera. John Jones oyo yali munnamuwalire wa Muteesa, Ssekabaka Muteesa, naye n'okutuusa olwaleero. Kakati bw'osanga bakadde bwe bati oba oli awo naddala ku lunaku lwabwe nga luno ebimu ku by'olina obbabuuza nti naye mwe mukikoze mutya Samula, mukikoze mutya okukaddiwa okutuuka eyo? Bamwami John Jones abo togaana babuuza. Naye ne Carter pulezidenti ow'omulundi ogwa 39 eggwanga erya America yakafuna abakulembeze ba pulezidenti mutendera ogwo 45. Naye waakiri abakyaliwo bali 6 kyokka ng'omukaaga ogwo ne Jimmy Carter ono mwali era yabasingira ddala obukankada mukadde bukuku bw'ogenderera okumutunuulira. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo omulungi ampuliriza Abamerika mwe basinzidde okuyozaayoza omusajja ono. Pulezidenti we39 yali gavana w'essaza erya Georgia ow'ensanvu-mu-omukaaga mu mwaka ogw'1971 okutuuka 1975 ate nga yali amanyiddwa nga yali mulimi kayingo w'empinnamuti peanuts. Kakati nno mu mbeera eyo waali kyokka we butuukidde olwaleero wadde ng'awezezza emyaka 10 kubanga mulwadde
kyenjaga tukutegeeza nti mulwadde ekiyimba eky'obukadde kimubala embiriizi era takyali mu maka ge we twogerera olwaleero. Ali mu maka agalabirira abakadde gy'alabiririrwa, abamulabirira okugezaako okulaba nti awangaaza obulamu okusingako awo, kubanga kyabulambuzi kati kyabyafaayo mu ggwanga eryo erya Amerika. Olaba nange mwogerako wano. Naye ono naye mu bukulembeze bwe yafuga okuva eggwanga lino erya Amerika yalifuga okuva mu 1977 n'akoma 1981 era nga munnademokraati. Watuukidde olwaleero ng'ebigambo ebyokulonda bigenda mu maaso, kyokka ne waabeeredde pulezidenti ne waabeeredde nga mulamu akyasobola okwesimba. Leero ne gye buli eno bakyayinza okujuliza ati omukadde oyo mwamubuuzizzaako n'abaako kyayogera, ensi neewuliriza. Tibuba kuba bukadde buno obumubala embiriizi. Kakati mu mukaaga ogwo ogusigaddewo mwe muli namukadde pulezidenti kati Joe Biden nga bakyali balamu, ebbanga libula bbale, oyinza omubala mu mukaaga ogusigaddewo, ebbanga ebula bbale naye aveeko, era nga tetulinayo ssuubi nti ajja kweyongerayo yeesimbewo, kubanga kyamaze dde okutegeerekeka nti bino yabisazizzaamu ebyokuddamu okwesimbawo ekisanja ekyokubiri. Naye nga kati byanjawulo. Jimmy Carter ono ow'emyaka 10 si yakyasinze okulwa okubeera omukadde nga ye pulezidenti. Kubanga kakati bw'obala nti yavaako mu 81, okuva 81 okutuuka olwaleero si myaka ngana balabalamu awo. Otole ku 10 ojja kwesanga nga yali mu 6. Naye namukadde ono aliko ow'eki81 Joe Biden ye pulezidenti wa Amerika akyasinze obukulu mu ntebe, era wamulabye jjo baali bamukkiriza ekitiibwa nga bakimuwadde olw'emyaka, kaga nti enkulu tenywa kaddemu yeesimbewo, mpaka lwe yaswala n'aswaluka ng'ebigambo biganye okukwatagana, ng'omutima gwagala naye mu butuufu ng'omubiri munafu okwongera okukulembera Abamerika. Munnange kwe kulaba nno nga baazizikawo oba baateekawo eyali omumyuka we Kamala Harris yagenda okukulembera eggwanga lino singa anaaba ayiseemu ng'awangudde Donald Trump. Donald Trump y'omu ku abo ababalwa nga weebali, newankubadde agenda kudda yeesimbewo oba yeesimbawo, y'omu ku bavuganya. Naye kikkirize nti mu mbeera eyo wa myaka 71 kyokka nga y'omu ku baavaako. Kati kitegeeza nti ono abeera amusingira ddala obukulu, ne bw'olaba nga bakyogedde nti wa myaka egyo gyonna 10 ekituufu kinantalabika, kubanga ojja kujjukira omusajja Bush senior yafudde mwaka gwa 2018 ye yafudde ayina emyaka 94. Kyokka oyo ye yabadde akyasinze okuwangaala nga pulezidenti w'eggwanga erya Amerika. Leka tweyongere mu mboozi eno eya World Report galubindizo olunaku lw'abakadde. Musajja mukulu Jimmy Carter, pulezidenti ow'eggwanga eyali pulezidenti w'eggwanga erya Amerika, awezezza emyaka 10, pulezidenti wa mulundi gwa 39 wa Amerika. Naye wakati mu kujaguza ensonga y'emyaka gino badde nkubuulira nti baasinze obukulu likodi yagijja ku musajja Bush senior, taata wa Bush kati aliwo. Ono yafa mwaka gwa 2018 ng'aweza emyaka gyali emyaka 94 n'ennaku 172. Kaakati ono obukulu obwa Jimmy Carter oluvannyuma lw'okumenya likodi ya munono kati omugenzi yabufuna March nga 2019 awo Carter we yatwalira engule y'obukulu ng'agijja ku Bush
omugenzi kubanga yewe yafira naku 131 oliwe yaweza 137 ezali gise ku myaka 94 n'alyoka akakanyala nga ye musajja omukulu. Waliwo n'abalala abaliwo ba Bill Clinton, ba George Walker Bush ne Barack Obama. Abo bonna mu myaka bo bapima mito toyinza gigeraageranya ku mukadde oyo. Kyokka wawereza emyaka 10 musajja mukulu ono Jimmy Carter ng'ensonga ezimu ku ezo ezimujjukirwako zikyagenda mu maaso ez'okugugulana kw'abawarabu mu kyondo kya buwarabu. Ojja kujjukira emyaka 40 egiyise kaakati olwaliro we tubalira eggwanga erya Misiri n'eggwanga erya Isirayiri baatuuka ku nzirikirizikanya era ne bateeka emikono ku ndagaano wakati wa Misiri n'eggwanga erya Isirayiri. Endagaano eyo nga bwa Seruganda tontabaalanga nange siri kutabala kubanga ojja kujjukira nti oluvannyuma lw'okuleetebwa kwa Isirayiri ne bagiteebeka mu kifo weeri olwaleero amawanga g'abawarabu n'abasiraamu baagiraba bubi era ne bagisibira ekikookolo. Okuva olwo n'okutuuka olwaleero byolaba nga Isirayiri eyongedde okwefunyirira okukuba Lebanon, yayogedde nga bwegenda okulumba eggwanga erya Iran, mu ggwanga erya Palestine kifumba mutuku, eggwanga erya Syria bagyewerera. Ebyo byonna tebitandise lwaleero wabula musajja mukulu ono Jimmy Carter ye yatuula n'abakulembeze Prime Minister owa Israeli ne annual president w'eggwanga erya Misiri ne batuula ne bakola kye bayita Camp David Accord. Eno nno ye yaviirako omukulembeze eyali omukulembeze w'eggwanga erya Misiri annual Sadat okutugumbulwa nga abasiraamu n'abagoberezi ba Allah baga nti alidde mu Palestine olukwe n'obusiraamu okutwaliza awamu ne bamala bamukuba. Kakati abo baafa dda naye Jimmy Carter omu ku baatuula mu nsonga ezo olwaleero awezezza emyaka 10.